Wasitano mnaffe twebaza okera okulaba Bukede TV1 leero lwakusatu kadde kakudyamu gataliko nfufunze kuteesa jujulya musi nemibo mulungi katandike nabikulu ebigalimu. Ebikulu mugataliko nfufu. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Wenywere kituzi owulidde kende mu buli mumiro. Kituzi akolebwa okuva mu kitiko, amajani wamu n'omubisi gw'enjuki okwongera ku buwoomi bwe ng'asangibwa mu maduuka ne supermarket okwetooloola eggwanga lyonna. Jangu ku mwoleso gaggadde nga Mirage Tiles Limited eggulawo state of the art showroom omuli tiles okuva India, Spain, Uganda ne Kenya. Emiwendo gisaliddwa. Tukubireko. Okulamage Namugongo Ssaabalabizi yawummula Olombi asomozza abakulembeze 10 okwefaako bokka. Do not be conformed to the image of the world. President Museveni yeetabye mu kulamaga yeeyamye okwongera okuvujjira ebikujjuko by'abajulizi. To make this contribution part of the government budget annually. Namugongo awumye mu kujjukira abajulizi ba Uganda essaza lya Lugazi likulembedde mu Bishop Kakooza n'abakootira ku ssuubi Evanjiri bagireetedde mu Kinnyanja. Bomwe bwatuse ne Ssebula babiri okulira n'ekigo ky'abajulizi e Munyonyo UPDF ekakasiza nti babadde batujju. Obukakafu bwe tulina omu ku batujju omukyala. Nyongera kwebazaawo nawo osinze okutulaba awo tukulozezzaako n'ebyabaddewo mu kiro byonna tugenda kuba tubikutuusaako mu bujjuvu. Tutandise n'agasaabalabirizi yawummula Henry Luuko Olombi asomozza abakulembeze okusoosowaza ebiruma abantu okusinga okwekkusanga bo naddala nga twolekera akalulu ka 2026. Bibadde mu kusaba kw'okujjukira abajulizi ba Uganda ku ludda lw'abakristaayo e Namugongo nga President Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu ng'abadde ne First Lady Janet Museveni. Okujjukira abajulizi nako kutuusibwako. Crystal Mineral Water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Enkumi n'enkumi z'abalamazi okuva kuno n'ebweru w'eggwanga beetabye mu kusaba kw'okujjukira emyaka 14 egy'abajulizi ba Uganda era nga bakedde mu nnyiriri ku miryango egiyingira okweyuna ebifo wakati mu by'okwerinda. Ku ssaawa 2:30 ennyiriri z'abaweereza ezibadde empanvu zitandise okukkirira awategekeddwa okusaba kuno nga bakulembeddwamu bandi. Abalabirizi ab'enjawulo abakulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja oluvannyuma lw'okukwasibwa bendera ez'enjawulo baaniriza abalamazi mu kusinza kuno era ne babeebazaawo olw'okujjumbira okulamaga kw'omwaka guno. It is my pleasure to welcome all of you on behalf of Namirembe Diocese, the host diocese. Thank you so much for coming. President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni abadde omugenyi omukulu mu kusaba kuno ne mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Mu kutuuka e Namugongo President Museveni ayaniriziddwa bannaddiini abakulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu ne baminisita ab'enjawulo abakulembeddwamu Dr. Jane Ruth Acheng ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi era bamututte butereevu okulambula ekkaddiizo ly'ebyafaayo by'abajulizi. Alambuziddwawo omuwandiisi w'olukiiko olukulaakulanya ekifo kino Omutaka Luumwa Eriya Lwasibuuza abo. Oluvannyuma lw'okulambula Pulezidenti yeetabye mu kusaba kw'okujjukira abajulizi ba Uganda ab'obulabirizi 6 obuva mu mambuka bategese kwaya y'abayimbi 400 obwedda abakola by'ennyimba. Bano beegaatiddwako abazinyi obwedda ababibi amazina ag'ekinnansi. Yes, entebe w'olukiiko olutegese omulabirizi wa Northern Uganda Godfrey Loum yebazizza abalabirizi banne olw'amaanyi ge bataddemu okutegeka emikolo gino ne pulezidenti olw'obuvujjirizi bw'azaabawa. Grateful to you, the president of our country.
His Excellency and Mama who are here with us, and the government of Uganda for the support that you gave not only to us but all the other clusters. Mukubuulira Ssaabalabirizi eyawummula Henry Luuko Olombi essira alitadde ku kukutira abakulembeze okusosowaza ensonga eziruma abantu okusinga okwefaako bokka na bokka. Conform to the image of this world. Lwaki tufaananyiriza omulembe guno? Must I be corrupt because Uganda is corrupt? Nange nina okulya enguzi kubanga eri mu Uganda? No. I should make a difference. I must be faithful. Nina kubeera mwesigu. I must be honest. Akubiriza abantu okutwala ekyokulabirako ky'abajulizi ba Uganda abeewaayo olwa Katonda waabwe. Basalawo bafe. They made a choice. Kubanga basalira to belong to Christ. Okubeera abakristo. They made a choice. Basalawo to be loyal to Christ. Olombi agumiza nti Katonda yatuwa ensi eno era ajja kutuyamba okuyita mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja mu mirembe. God of the matters. Katonda w'abajulizi is the God of Uganda. Is the same God who will lead us through 2026. Wano Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asiimye abateesiteesi ab'omwaka guno olw'okukola obuteebalira era omukolo ne guvaayo bulungi. Our deepest appreciation go to the National Organizing Committee Chairperson. Kubanga ogirina. Honorable Dr. Jane Rusa, Minister of Health. Kazimba alaze obwennyamivu olw'abavubuka abasusse okukozesa ebiragalalagala ebyonoono obulamu bwabwe n'asaba wabeewo ekikolebwa okutaasa embeera eno. The rampant use of marijuana, alcohol, opioids, tobacco and other substances is destroying lives, destabilizing families, fueling crime and worsening mental health. We must urgently address this as church and government. Asiimye gavumenti ne President Museveni olw'obuyambi obw'okulaakulanya ekifo kino nga bakitaddemu obulindo n'obulindo bw'ensimbi wadde nga obwetaavu bukyaliwo. Our appeal to all stakeholders and government is for the Uganda shillings 14.87 billion support needed to complete this vital phase 2. Asinzidde wano okubiriza bannayuganda okwewala obutabanguko nga tugenda mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja era n'alangirira abategesi ab'ebikujjuko by'abajulizi eby'omwaka ogujja nga be ba Uganda Christian University UCUM kono. Peace begins from your heart and then to the people around you. Voters, make sure you are eligible to vote. Nze Ismail Nsubuga ne Adrian Bale Bwanika ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe nga tukyaliyo President Yoweri Museveni asabye abantu baleme okutabiikiriza ebyobufuzi mu byeddiini kuba bizze emabega. Okwogera bino abadde mu kusaba ku kiggwa ky'abakristaayo Namugongo nga yabadde omugenyi omukulu. Tujja leero kujjukira abajulizi bano so si Kabaka Mwanga. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu kwogeragera abakristaayo abakuŋŋaanye mu kulamaga asoose kubasaba bayimba oluyimba olwatukutendereza oluvannyuma wadde ensibuko y'eddiini mu Uganda. Agambye nti Abawarabu be basooka okujja olw'abaminsane bonna ne bagoberera abakristaayo ne baddako Abakatoliki ne bagoberera. Akaseza nti gavumenti gy'akulembera ekkiriza mu ddembe ly'okusinza awatali kulemesa kyokka ng'ate era tebakkiriza mugatta byabufuzi na ddiini. We also believe in separating denominational issues from government issues, which are for all the citizens and even non-citizens that find themselves in Uganda. Wabula yogedde ku bubaka wazzaawo bulijjo bannaddiini okuyamba gavumenti okubonyesa enjiri bwegateeka enjiri ey'obugagga. That is historical mission number 1. Prosperity through wealth creation by producing goods and services. Kyokka agambye nti akatale akeesigama ku mawanga n'eddiini kayinza obutakola. History and common sense show us that tribal and sectarian markets are not big enough to guarantee our prosperity. Agasseeko nti ekikulu mu kyo ye mwoyo gwa ggwanga kati Uganda eri mu kyengere ky'ebintu kati tulina okubinoonya tubitunda nga gwe mukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika ne Afrika eyawamu. Abantu abo aba East Africa aba Africa bayinza kugula ebintu byammwe ebidebye
President alabudde nti by'okugatika ebyobufuzi mu by'eddiini ssaako n'amawanga. Our constant advice to Ugandans is never to mix politics with the denominational loyalties. President ategeeza nti kyetaagisa kulumba enzikiriza endala olw'okuba gwe mukkiriza ennyo. Let your light so shine before men that they see your good deeds and praise your Father in heaven. End of quotes. Do not attack other religions to prove that you are the only agent of God on earth. Anokodde ennyiriri ez'enjawulo mu Bayibuli okulungamya abalamazi. Agamba nti bwe baali mu nsiko tebalina nzikiriza gye baalemesa omwali n'abasamize. Indeed, most of the Christians and Muslims were also believers in the traditional religion. Many people don't know this. We united all of them around the knowledge of science. A bullet kills, while prayers help, and olumuli, a reed held by a fighter, is not protection against bullets. That is how our prominent Mayembist, because the traditional people believe in Mayembe, Dodoviko, Galimpitawa, Amayembe Galimpitawa, of Mijinje, said, Emundu Tetia Mayembe. President ayogedde ku ngeri gavumenti gyewaddemu enzikiriza zino ensimbi okuteeka ebijaguzo eby'omwaka guno. This year, the government gave the Catholics shillings 2 billion, the Protestants shillings 2 billion, and the Muslims shillings 200 million for this occasion. Yeeyamye nti ensimbi eziweebwayo okuteeka ebijaguzo eby'ennamugongo okuva mu gavumenti zaakuyisibwanga mu bulimbalira ya mwaka. I have directed the government to make this contribution part of the government budget annually. President agambye nti gavumenti esaasaanyizza ensimbi mu kulaakulanya ebifo bino era nga n'abasiraamu banaaba beetegese bakukwatira wamu. Bw'atyo yeebazizza abalamazi bonna abazze omwaka guno. So I congratulate everybody. May God bless you. Ismail Nsubuga ne Adrian Bale Bwanika ne bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwebale bannafaateyo omusumba ow'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakoza asabye abakristo okutambulira mu ssuubi era beesigamye ku balamazi. Kakoza okwogera abagambye nti obulamu bujjudde ebisoomooza kyokka essuubi y'engeri nnyangu esobola okuyamba omuntu okutuuka ku byayagala. Abadde akulembedde mu misa ku kiggwa ky'Abakatuliki e Namugongo. Ekiggwa ky'Abakatuliki e Namugongo kiwuumye nga abalamazi bajjukira abajulizi abafiira eddiini. Emisa etanze na kusimba nnyiriri kyokka ng'ekyenjawulo abafaatha bayawuddwamu emirundi ebiri nga basoose okutuuka ku nnyanja bakulembeddwamu bbandi. Abeepiskopi mu byambalo ebimyufu balekeddewo olutaali nga bakutte obubokisi omuli ebisigala by'abajulizi wakati mu kwaya ebadde eyimba ng'ennyonza ne bbandi ng'eno ya musaza lya Lugazi. Bakabonabonera werekeddwako abasirikale ba Paapa ng'omusumba w'essaza erikulembeddemu erya Lugazi Christopher Kakoza butta omuggo ogw'obusumba mu mukono ogwa kkono n'awoobera ku balamazi wakati mu nduulu ey'olulekereke okuva mu balamazi. Misa yeetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga President Museveni akiikiriddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo n'awerekeddwako baminisita ssaako ababaka ba Paalamenti. Ebijaguzo by'omwaka guno bitambulidde ku mulamu ogugamba nti ayi Mukama mpa okulaba nate. Nze mulamazi w'essuubi ng'omusumba Kakoza yaniriza abalamazi ab'essuubi abayugumiza ekiggwa omulundi guno. I welcome pilgrims from Kenya, from Tanzania,
from Uganda. Evanjiri ereeteddwa mu ngeri ey'enjawulo nga bagitadde ku ngege erobeddwa ne bagizibira ku nkasi. Nga era ow'e14 ku muzibe yalemerako nga laajanira Yesu Papa nga era ow'e14 kyokka n'akunga abakristo era okwegatta musaala basabira omugenzi Papa Francis ng'omu ku balamazi abatuukako ku kiggwa kino era nga yalangirira omwaka guno nga mutukuvu nga bakuguyita gw'abalamazi ab'essuubi. Omwaka guno ogw'2025 nga mutukuvu era nti tujja kuguyitamu ng'abalamazi ab'essuubi. Tusabe nno Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Annyonnyodde ku makulu g'okulamaga ng'olugendo olw'okukkiriza omuntu omukkiriza lwatambula okugenda mu kifo eky'okukkiriza asobole okunyweza okukkiriza kwe nga y'emu ku nsonga lwaki balamaze Namugongo ng'okukkiriza abajulizi kwe baalina okutuuka e Namugongo kati kwafuuka okw'obutafa. Okulamaga lwe lugendo olw'okukkiriza olukolebwa omukkiriza okulaga mu kifo eky'okukkiriza okunyweza okukkiriza. Ekyo kye tukoze olwaleero. Omusumba Kakooza agamba nti obulamu bw'ojjudde ebisoomooza kyokka ng'essuubi y'engeri ennyangu esobola okuyamba omuntu okutuuka ku by'ayagala. Tuli balamazi ab'essuubi. Essuubi litugumya nti tuliyingira mu Bwakabaka. Tulangirira nno bulijjo essuubi eryo ibeere mu mitima gy'abantu bonna. Ronald Kakooza ne Nnyombi Kenneth be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale bannaffe nga misa ewedde abantu ab'enjawulo bawadde obubaka bwabwe obwa President Museveni bwetiikiddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo ategeeza nti gavumenti yakusigala ng'etuusa obuvujjirizi eri enzikiriza zonna. Ssaabakristo wa Uganda era nga yamyuka akulira kampuni ya Vision Group Javezi Njanabo ayogedde ku bibaddewo okuva ku kulamaga kw'omwaka oguwedde. Yeebazza omusumba Kakooza olw'okujjukiza abalamazi n'abakristo okutwaliza wamu nti okusoomozebwa mu bulamu si kya lubeerera. Let's remember our ancestors in faith and what Bishop has told us, that these earthly struggles are temporary, dear brethren. Njanabo yennyamidde olw'ebintu byayise ebibi ebisse Obwasseruganda mu bantu n'ategeeza nti byansaanye kubaawo mu ggwanga nga Uganda era ejjukira abajulizi ba Uganda n'asaba abantu okunywera n'okulabirira ku bajulizi. I believe like most of you have seen ugly scenes, fighting over something that we can resolve properly. This is unacceptable. It is such a big contradiction that a country that honors matters to this extent, they are our heroes, they are our role models. How can we behave so? Ate Ssaabasumba Paul Simwogerere asiimye President Museveni olw'okuwagira enteekateeka ez'okulamaga ku biggwa byonna. I would like to give gratitude through you, Your Excellency Vice President, to His Excellency the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, thanking the President for the consistent support your government renders toward this national event, the support extended to the Catholic
and Anglican shrines here at Namugongo is deeply appreciated. It reflects your recognition that faith plays a central role in shaping the consciences and conscience of a nation. Asimye essaza lya Lugazi erikulembeddemu omulundi guno ne kwaya olw'amaloboozi amanyunyutivu. Kwaya yaffe tukubire mu ngalo tukoze bulungi nnyo. Ne Bishop Kakooza tumukulise ate tuyise n'agisomye nga lunaku lwe olw'anaamu ebiri olw'obusosooti bwe tumukulise nnyo. Ssaabasumba Simogere asimye obuvumu bw'abajulizi obw'okunywera ku kituufu n'asaba abalamazi n'abakristu okwetangira ebikolwa eby'obusosoze mu mawanga olulimi olutagwanidde mbantu ssaako n'okweyagaliza bokka naddala nga twolekera akalulu k'omwaka 2026. Let us reject hatred, reject division, reject violence. Let us say no ate ssentebe w'olukiiko lwa episkopi era omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana Joseph Anthony Ziwa ku lw'abasumba asabye abantu okugenda mu maaso nga basaba Katonda ssaako n'abajulizi okusigala nga bakulembeza obwenkanya. Let us continue to pray to God and ask the Uganda matters to intercede for us. Atongoza Bayibuli y'abajulizi ba Uganda nga yawandiikiddwa nga bakwatagana ne Uganda Bible Society. It is a good news Bible version with all books arranged according to the Catholic Church tradition. Ono wasinzidde n'ategeeza ng'omubaka wa Papa Luigi Bianco bwe yakyusiddwa okudda Slovenia ne Slovakia. Thank you for connecting us to Rome and thank you for your good presence of the Pope in our midst. We are grateful to God for his exemplary and for his example of disciples of the Lord, and we recommend his soul to the mercy of God. Ate President Museveni mu bubaka bw'atisse omumyuka we retired Major Jessica Lupo Peru akasiza nti gavumenti gy'akulembera ekkiriza mu ddembe ly'okusinza awatali kulemesa kyokka ng'era tekkiriza mu kugatta ddiini na byabufuzi. We, the ancient people of this land, believe in freedom of worship and not coercing people to believe in this or that as long as they do not break the law. Agamba nti abantu balina okutunira obugaggawala n'okugaggawaza eggwanga so nga baluubirira akatale k'ebirime n'ebyamaguzi mu East Africa n'Africa okutwaliza wamu so si kubuulira byabufuzi bitagenda kubayamba. Our constant advice to Ugandans is never to mix politics with denominational loyalties. Ronald Kakooza ne Nyombi Kenneth be bakusakidde eggulire lino Lwabukedde TV. Lwabukedde kale byonna mugataliiko nfuufu webale kubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'amalala batuuze n'abalamazi bakeeredde mu kikangabwa oluvannyuma lwa bbomu okubalukira ku lutindo olutuuka ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo. Abantu babiri abadde batambulira ku pikipiki bbomu ebasise Buddomu n'asigala bulere. Eggye lya PDF likakasiza tibabadde batujju. Akatambi akafulumiziddwa ab'ebyokwerinda kalaga abantu babiri abatambulira ku pikipiki nga babalukirwa bbomu ng'ebula mita nkaaga zokka batuuke ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo. Ababiri bano bbomu ebattiddewo ng'omu asigadde bulere so nga ne pikipiki kwe babadde batambulira egongobadde. Obunkenke n'entiisa bibuutikidde ababaddewo n'abawangalira mu kitundu kino olw'okubwatuka okunene ekireeseewo akasatiro n'akajagalalo era buli omu obwedde ekibaddewo akyogerako bubwe. Ffe tugambye nga mipiira gya motoka nga bwe tuli kugamba kitulisa tudekisegnaali basaza okuseka okugulidi wennyini nenziruka nenzija mayinda akakyebu wekanza oti nabadde ndi bwetinga ngenda kumasika ekatangwe ne musigiri nga gundi nga kikubye nnyo angubira esimu naŋŋamba muto omanyi gyali ne muganezi naŋŋamba nno waliwo bbomu ebaluse naye naye mukwatiddemu ŋŋamba ati adde alina omusawo gwabadde atwala ekiruddu naye bbomu emukube jantugendewa
ekirudu nza otuuka ekirudu ebadde emukubye ku guluko katafunye nnyo buzibu omutemi wano bweru n'omusawo addaweesi mbune kimutema wano. Omusasi waffe watuukiddewo ng'amakubo agatuuka ku kiggwa gaggaddwa era basoose kugaana bayingira yadde ng'oluvannyuma bakkiriziddwa wakati mu kulambikibwa b'ebyokwerinda okugenda okwetaba mu misa y'abajulizi esigadde ng'egenda mu maaso. Abamu ku betusanze mu kifo kino okuli n'ababodaboda boogedde ebibaddewo era basabye gavumenti okubasomesa ku ngeri gye bayinza okwewala abatujo kubanga bangi beerimbika mulimu gwabwe ne babavumaganya. Omuntu afudde takimanyi nako ng'abadde dereva munnaffe naye ng'asanze kasitoma n'ayagala akole ki amutwale. Ebyo babirwanako elementi ne bakukwata kati bwe baba baagala okugoba obutujo mu ggwanga kuba bagamba babbola bw'obuma bwe baba basala ssente. Ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole ebyenjawulo okuli abategulula bbomo ab'embwa n'abakuŋŋaanya obujulizi balabiddwako nga beetala mu kifo kyonna n'okwekenneenya embeera. Mu batuuse mu kifo kino ye muduumizi wa poliisi Abasibye Akagaba ng'ategeezezza nti newankubadde embeera eno ebaddewo bagikwasaganyiza era abalamaze tebasaanye kuba na kutya kwonna. There has been an explosion here. But the most important message to our people is that they should remain calm. We are in control. All the security forces are here present. This scene, we are just preserving this scene to ensure that it is well investigated. So far, no bystanders or people nearby have been injured or dead apart from those who are on a motorcycle. Abasirikale bakuŋŋaanyiza ebisigala bya babiri bano ebimansuse mu kitundu ne bisibwa Kabangale ne bitwalibwa mu ggwanika okwosaako pikipiki kwe babadde batambulira. Oluvannyuma akola ng'omwogezi w'amagye Kano Chris Mageze alambuludde ku bibaddewo n'akakasa nti n'olubadde lukwa olukoleddwa abatujo ab'akabinja ka ADF. So mu kubabuuza mu luzungu tukiyita challenge mwe baani mulagawa musitudde ki bintu bwe bityo naye nga tebasobola kubiddamu. Abasirikale baffe nga batunuzaamu emundu era nga waliwo yakobi n'amasasi naye mu kaseera akatono ako ebomu nebaluka nayo. Agamba basobodde okulutangira oluvannyuma lw'abantu abaakwatibwa gye buvuddeko nga bwe baabawa amawulire nti waliwo olukwe olutegekebwa ku lunaku lw'abajulizi. Twali twakwata omuntu nnaku bbiri mabega terrorist n'atuwa information plans zino zino zibadde eziriwo ez'okukuba abagenda okusaba oba bali mu kusaba. So ebyokwerinda bibadde agamba omukazi abadde yeesibye bbomo ye Aisha Byaruhanga nga bba ye mugenzi Muzaffaru era nti yattibwa mu bulumbaganyo bwakolebwa ku poliisi ya CPS mu Kampala okwosaako kitaawe nga ye yattibwa ab'ebyokwerinda mu bikwekweto ebyokulwanyisa abatujo ebyakolebwa gye buvuddeko. Side bomba yalabye nga biira efudde n'asalamu n'akolaki nayetulisa. Bannayuganda kubeera obulindaala n'okukolaganira wamu n'ebitongole by'okwerinda olw'abatujo abeesomye okutukolako obulumbaganyi. Okwerinda byaffe ffenna si ffe abambala uniform naye buli omu kimukwatako. David Sekayombya yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Bwegati bwegatambudde twagaliza olunaku olulungi ekyenkya kulu bagenda kutwala mu maaso. Kwagaliza olunaku olulungi nze kuteesa Jujura Musi ne mulungi twakulisayo mwenna ababadde mu kulamaga era tusaba Mukama abakuume.